Baganda bange banyabo ne basaba bampuliriza mulindeko omulambo munene gwe nabagamba mugenda kugulaba naire tewakyali bbanga ddene n'ebigambo byandi mu kwogerako essaawa zino omanyi nabagamba abakulembeze baffe bana waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa yakyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise koyanziza nnyo omulungi akyali ku channel yaffe ne ya Yugi Now TV. Webale nnyo tuwagira, webale kulaba video zaffe, webale kwagala Pastor Kango wematugga kati nno okuva twasemba okukyalirwako mwami Kango ono twaleka ensonga ennene nnyo mu ddiiro kati nno olwaleero olwatuuseewo n'agamba kanzije misinde kino sisobola kuleka kukyesigaliza oba sisobola kyesigaliza nga weyesigaliza biri ebyasooka kubanga ababadde bajja nga batugoberera mukimanyi bulungi mu video zaffe ezasooka Pastor Kango ono yatugamba nti waliwo ebyagwangawo nga abyesigaliza ate ne bimala otuukawo olw'ensonga ezimu ezakola ki siwe kyali kati nno yasazeewo n'agamba ku luno ekigwawo kasa negatta ku Yugi Now TV nja kubeera nkisabulirawo kakati osibyo otya ssebo ndi bulungi taata nga tukwaniriza nange ensanyusa okusanga ssebo era njagala okubuuzaako ku balabi ba Yugi Now bonna abaviewinga era nga mbasaba nti n'okusubscribe nga basubscribinge kituufu nnyo bakikozesenga ekikuba nsikobe ekimu ensigo okutuwagira amiina kubanga ebigambo bino byetwogera sometime ebigambo byemutuwa biina engeri bigaziya obwongo bw'abantu kati ng'olwaleero ngenda kwogera ku bintu ebikosa abantu nga tebategedde nga bibakosa owaye wagambye kiki walabye ku New World Order New World Order kuva danze nga nzogeramu mu video zaffe era njagala okubasaba nti muwandiike mu matugga mu channel yammwe ku YouTube channel okuwandiikamu Rock International Ministries matugga ekanisa kanisa yaffe ekanisa ina channel yayo kati naye kati kyaki yakyusa amanya kati yitibwa Believers on the Rock kubanga twamala okulijesalinga liye erinnya ne baligaana ne batuwa lino kati bino wali wabyogerako dda byozo tugamba nzize nga mbyogerako emirundi n'emirundi watugambye nga tuli gundi mu baka tugite baka stage otugambye nti waliwo ensonga ennene gyoyagala kyekyatandise New World Order ebadde ng'ekola mabega wa curtain kituufu tuzze nga tugiwulira naye abamu nga tetugitegeera bulungi abamu tugamba bajja ebiyo batebiriiyo kati ku mulundi guno eno nze kwogera nti New World Order egenda kutongozebwa mu nsi yonna egenda kutongozebwa nga kivulu kati nga owulira Elon Musk agala okuleeta network ye gyeyalese waneno mu ggwanga network ki siyinza kulimba nti ngimanyi nnyo oba erinnya lyayo ndimanyi nnyo network y'abantu ya simu like wifi eringa wifi waliwo wifi empya yazze mu ggwanga yes naye nga ya Elon Musk ekozesebwa masimu ku internet era jukira New World Order twatwogera ku New World Order twogera ku Illuminati kubanga ye founder be bayina engeri gye bakizimba okubeera nga baleeta New World Order nga bakola zi fashion z'engoye nga bakola ebintu ebyenjawulo omanyi nga tunabagende wala nnyo okimanyi wanene waliwo King Nankani Uganda King tugendera awo omugezigezi yabeera abitegeera ebyo alimutera nnyo mulaba ali kuki nga bw'olaba nabagambako nti ekisodde kigenda kufuuka ekisodde okimanyi nti n'oyo omusajja agenda kufuuka ensonga kubanga New World Order yamuwa kye bayita amaanyi oyo King Nankani oyo ayinza nosinga mukama we yani mwanyiza aliwo
naye nanti oyogera nnyo mu lulimi lwa Bayibuli emwanyiza alikwate ya nkyali ku King Nankani munoonya kati no kakati lwaki njagala nnyo kola bwentyo buno obubaka si bwa buli omu okay naye nkakasa mulungi enkola ya Yesu even nze ne mu church embeera nga mbuulira si nsobola obutabeera nnyo direct naye waliwo abantu abafuna obubaka era tubaniriza Bible mujjeyo ku Loko ku Believers on the Rock Ministries Matugga tunyumyemuko tubeeko n'ebigambo byetwogirako kati ogambye nti agenda kubeera asinge mukama we kati olaba mukama wa soke tutandikire wanene ogambye mukama we yani naye nange kale njagala kubabuuzaako nti Yesu yebazibwe ndi wanene okubawa obubaka obubaka buno bwembawa omwoyo yabutadde ku ntobo y'omutima gwange era nampa nzije mboogereko naŋŋamba ebigambo bino wammanga naŋŋamba nti twolekedde akaseera ka 2026 akalulu kasembere olwayogera ku 2026 tulowooza ku kalulu of course kati we nali nga nsembeyo nabagamba nti waliwo buno babuyita batyo obuva mu bwengula obugundi obusajja obwa green obusajja obwa green ne gaali yaabwo efuuse ensonga egenda fuuka ensonga mwaka akalulu naye kati ate waliwo gwe guno bangu uyite musege omusege kati buli side esindise abeeno basindise n'abeeri basindise kati abeeri basindise Kamenke ate abeeno basindise eki omusege basindise omusege era sometimes ojja gulaba nnyo mu kamera nga gutudde ku ntebe nga bagutuuza mu ntebe ez'enjawulo ojja gulaba nga gutinka gwatandise oba tegunnaba gwatandise naye mu byonna byonna kikyegezaako kutuukiriza eno new world order eno Bible gyeyogerako mu kubikulirwa mwerine mu Bible bikula Bible yo mu kubikulirwa tandikirawo okirire wansi wonna ejja genda ennyonnyola era ndokaga nkaga mu mukaaga luminati ejja gyogerako mu lunyolo olusembe lw'18 mu Revelation 13 soma yonna okukkirira Bible yogera ku mulyo ly'omisitaani awo yateeseteese era eyogerera ddala nnyo ku musajja ono kati lwaki mukama waaba yabimanya lwaki teyatutaasizaawo nga engeri nti yali yabimanya lwaki teyatutaasizaawo ate ng'alaba bibi ebijja kaakati kankubuulireko ekintu kimu mukama yatulekerawo akaaganya Eva bulijjo akasonyiyibwa n'akaaganya akayonoona kubanga Bible ekyobugagga kyeyogerako ekyasinza okubeera ekinene actually Quran yesinga nnyo n'okijjayo even ne Bible ekijjayo naye ate Quran omanyi zinagamba nali musajja swahaba nendaba amazima naye sinyooma kitabo kyabwe era sinyooma ddiini yaabwe nze kyendiko kiri kimu ntunuulira ddoboozi lyempulira kati nze eddoboozi lya Allah saaliwulira lya Nabi Muhammad saaliwulira naye lya Yesu naliwulira n'olw'ensonga eyo naye bali tobalinaako buzibu sibalinaako buzibu muva famire yange n'abalala sibalinaako buzibu bonna byonna babikole naye bamanye nti teri ayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'alokose amiina so mbadde kugamba kubikulirwa 13 gyonoonya njinoonyako kubanga sometimes tekiba kirungi nnyo kwogeza Katonda oyagala tusomeramu sijja kubasomera naye njagala mmwe mwisomere Bible zammwe kubanga Bible weziri musobola nogidalingako nga just mwagala tukonfirm ebigambo bino byendi mukwogerako agamba atya kubikulirwa agamba nti ayogera kaseera kali ak'oluvannyuma nti abantu bajja kusobola kugula yadde okutunda nkaseera k'oluvannyuma waliwo akaseera ketugenda okutuukamu nga teri muntu asobola kugula yadde okutunda okuggyako nga ayina enkovu ku bwenyibwe oba ku mukono gwe ogwa ddyo nkovu ki kakati eno new world order chipu eno gye baleese baagala gikola nga wawulirako emabegako manyi waliwo ebintu wano Uganda ebiri mu kutambula naye nga abantu tebabimanyi
nga nebyo bitambula kituufu smart city mwali mubaddekawo ne mugifollowingako wane Kampala gibatongoza Econ we yajjira wanene Uganda gyatongoza yo yayagala kuzimba Econ City Econ City smart city oyo Econ yayagala kuzimba Econ City atusirekawo wekityo naye nga kyonna kiri smart city kati mukubeera smart city bateekateekera kati olaba ensi ezo ezaakulaakulana oba ensi ezo endala ezitegeera kyezikola kubanga bo bebakola ki betukoppa bo bebatandika buli kintu bapulaningira ensi ne bateekawo bankers zibasobola okuteekako singa babeera bafunye obuzibu okugeza ensi yabwe erumbiddwa bafunye ekirwadde kati nga walaba coronavirus bo bakola nabagambako emabegako luli ne bagamba nti waliwo ekirwadde ekigenda okujja kalango kali bagamba waliwo ekirwadde ekigenda okujja nga kigenda kujja ate byo bigenda kujja mu foomu ezo waliwo ekigenda okujja nga kikuba olususu nnyo ne bagamba nti ekyo kyo waliwo omanyi tugera tambika okola program eno actually oba yankya oba okose nkya wasooka laba mawulire noloko otugamba nti ekirwadde kigenda kuddamu kijje oba kino kiyiseeko wiiki nga 3 sibo kiri kubanga maze wiiki nga 3 nga sijja ku kyano kuno ati nzikiriza ebigambo ebyo nabyogera kubanga Katonda ali amaze okubindaga era nakati ebigambo byendi mukwogera essaawa zineno Katonda yamaze dde okubindaga era nabikonfaminga era watugamba nti ogenda kujja okonfaminga era bigenda kutuukirira naye ngekyo tetunaba kigendamu nnyo njagala tusooke tubeesinge waneno ku New World Order eno etagenda nga togenda sobola kutunda yadde okugula ekintu kino eno emabegako mu butambi bwange obwasooka kweno kyano Roko International Ministries Matuga gendayo wandika mu Roko International Ministries Matuga subscribinga okebereko ku videos zibaako ojala ebigambo byengezako okwogerako mpola nga ne ku channel ndalo zizenga zinchazaako kubanga eno sije nkoze eki sije ntandikideko okubeera nga nzijjako kituufu kubanga eno channel mpya kuba mukamaji wadde omukisa kubanga ekyaza abantu abenkizo Odio kakati esebo wonakebeeyo ojala ebigambo bino byenjogera nga tebanaba kunkwata kunsiba nabagamba nti singa America kagitanda neronda Hillary neronda omukyalo oyo baba mwitani yoyo Hillary Clinton no ono mulala asembe Alice Kamala America egenda kusaanawo amataba gagenda jikuba n'omuliro genda jjo kyesaanewo singa balonda Kamala we namala okwogera ebigambo ebyo ne bankwata ne bansiba kakati mukalulu kagenda okutuukawo nga ni mukomera omuliro n'amataba ne gabaawo kati ate era ekyo nga kyali awo nga kigenda mu maaso ne gundi yennyini ne America mukama n'agiddiza akakisa Trump n'awangula kati Trump okuwangula kwa America okuwangula akalu ka America gwali mu kisa Katonda gwali addiza America actually n'ensi zonna ezikwatagana na America Trump okuwangula tenga yagobye n'abantu ogwe mulaba kwali kusaasira singa naye bamaze ne bamuteeka kazito n'amala nakkiriza eno enkola ya New World Order era kasita yakkiriza enkola ya New World Order baganda bange banyabo ne basaba bampuliriza mulindeeko omulambo omunene gwe nabagamba mugenda gulaba naire tewakyali bbanga ddene ebigambo byendi mukwogerako essaawa zino omanyi nabagamba abakulembeze baffe bano aba State House bagenda kukoseka mulimu yakosekamu bagenda kukoseka mulimu agenda okugwamu ne babaawo akagwawo naye ako katono ekyo kituuza waliwo ki obasaasidde basaasirya ddala waliwo omuntu agenda okugwa buli omu yeewuunye naye nga ki ekireeta ekyo
kubanga eno system planning lwaki tugenda kwewuunya abamu bagenda jagusa gwe tomanyi kakati ezo zonsolo ziri 3 okay kati ebyaddala America Africa endasa sinaba kumanya Europe sinaba kumanya nsolo kyegenda okusooka naye nga zona zino okgenda nga wezigenda embuutu bagenda zikuba mu nsi yonna kakati eno New World Order kyegenda okukola kyekino esitudde amaanyi gaayo gonna okujja okutuukiriza ebyawandiikibwa bino ebyenkovu mu kyenyi nga teri muntu asobola kugula yadde okutunda so baganda bange abalungi abampuliriza nga tutunda ki nga tugula ki bino ebyabulijjo ebyokusuubulagana ne malwaliro era mwe mwena abampuliriza abatalina national ID abatalina eno ID empya gye batandise okukola ate eyo yondalamu era mwe mwena abalungi abampuliriza naye erimu ka New World Order of course ID empya va ku ekyo 5G naye jude ka chip kali 5G internet ye ya Elon Musk ogenda nga weeyongera okulaba ebintu ebyewuunyisa kati njagala okubasaba Bayibuli wano etuwa amagezi negamba okujjako oyo awandiikiddwa erinnya lye mu kitabo ky'obulamu oye muntu agenda okuwona akabaate kano kenjogerako abalungi abampuliriza ensi wegenda okutuuka egenda beera nga ekontrolingibwa omuntu omu esawa zino kyatunulidde Elon Musk yatufuga ffenna sigambye nti nno ngambye egenda beera ng'ekontrolingibwa omuntu omu naye era bino ebigambo byenjogera lwakuba nti abantu abamu tebabitegeera nze nawulirako dde eŋŋambo nti kirabika tulina roboti enchina ezikola zitya nga nkadde nnyo mbuyo tefa abalungi abatuwuliriza abatulaba obuzibu bwo bumu ebigambo byogerera mu ngero olingange nti emiggo naye kati wefani wange sitasobola kunkuba mbooko nakunsiba kuba muwagira naye ate kati ategedde ategeere nange nze ntegedde nedda njogere atoyogera kati kiriwe kiti simuwagira gotye mbooko simuwagira kaŋŋambe simuwagira naye kiriwe kiti lwaki ŋŋamba bwe ntyo nze yenze muntu atambulira mu kwagala kwa Katonda kati ate Bayibuli gyensaba webanga eŋŋamba nti teri mukulembeza atava eri Katonda nze lwaki nsapootinga omulala awo omuntu buzaabulizi awo wennyini awo Katonda ye wabeera atuusa amakungula ge ng'akungula kyekivula banze ebyo si byeyingizaamu era tolinsanga nga nyina gwe nkubira kampeyini wabula nze olinsanga nsabira mpozi wagamba tolonda nze lwaki nyonoona akalulu kange sijja kwonoona nga mazima ogamanyi era we ngenda okateeka kubanga ndabawo balange kati kiri bwe kiti baganda bange bampuliriza omukama wanaabeera atuusa akaseera n'agamba nti kati kankwatemu nkuweemu nsuule omweso empiki egenda kugwa bwe naamala okugwa mu bigambo byo byoyogera waliwo ekintu kyempiikinze kyogamba nti empiki erina kusooka kugwa tulyoke tulabe embuutu ono nno mumwegendereze ebigambo bibye bakuyitani bagamba amanya Stone M naye balinoonyezaawa nze kango enjoga byeri nsomba ekkanisa eyitibwa Believers on the Local Ministries ematugga tulinawo ne home era local foundation weeri osobola okujja notiwamukawo ensawo z'omuceere 10 abaana bangi betuyina beetaaga okulya beetaaga okunywa era n'ebigambo bibyo n'ebigambo byange kati naye ono talina adresi lwa nsonga nze adresi gy'olina
Bana ekalo osangibwawo. Kasubi. Iwa. Kumatala. Enamba kweri ku video. Gwa gonzulo otya. Wange. Gonzulo otya. Kale tugende maaso nzojja waka sometimes nzojja waka awe twamanyiganira omulundi ogwasooka wajja waka by the way. Awe twamanyiganira ne tutandika okubeera nga tuweereza program eno. Nange nsangibwa Kasubi. Ate nga by the way ku abo bonna bazibagoberera obujulizi bwange n'abanyumirwa abawulira nga oyagala okwogerako ne Katonda naye ng'ekintu kigaanye. Naddala n'abo abalina ebirooto Katonda kutandika okwogera atandikira mu birooto naye ebirooto tobitegeera. Tujjukire ebintu bibiri ebigaba ebirooto. Katonda agaba ebirooto ne Sitaani agaba ebirooto. Kakati abantu bangi baloota ebirooto bya Ndawula ne bagamba baloose ebirooto bya Katonda. Abale baloota ebirooto bya Katonda ne babiwandawula. Anti kati obizuula obyawula otya. Njagala kubaaniriza nti mumpe ebyokukola, mumpe emirimu egy'okukola ng'ate gya bwereere, mbavunulire ku birooto byammwe, mbasabireko, oba oliawo Mukama abeereko nekyayogerako eri obulamu bwo. Watuwo bunabbi tubukuwa bulungi nnyo era abantu mwena abali bazeeke wa Pastor Kango munjulira mu comment section mugende mbagambe nti mu butuufu omusajja waddalamu. Pozi watugamba nti ebirooto oba kale kyemalinnyo okubuuza nti ebirooto byawula otya? Tugeze ndi eno sinafa. Kati kiba kyetaaga omuntu ng'ayina avunula ekirooto nga tavunula kirooto olw'okuba nti yakikulaminga wabula nga avunula ekirooto olw'okuba ng'ayina revelation. Kubanga abantu bangi abakulaminga ebirooto nzedda nakugamba tizedda buli we nalootanga ebirooto we nalabanga baloota ebirooto kwanze nabeeranga nnyo mu counseling eya musumba wange nga naye buli muntu ajja n'amugamba naloose ebyennyanja amugamba ekigambo ekya nga kyekimu kubuulira njiri. Katonda akuyita obuulira enjiri. Bonna balootanga byennyanja? No, just mbesinze ku kirooto kimu nti buli muntu yasinga yajja mu kyaki omwo okubeera ng'abuuza ku kirooto ekyo yamugambanga bw'atyo. Naye ate nenziramu nendaba ekirooto ekirala. Abalokole ffe tulinamu ekyekubiira. Abalokole kyekubiira atya nze wange sikikola era wonajja ngenda kubuulira mazima agaga kusumbuwa. Waliwo ekirooto ekirala kyetwalootanga abantu bangi battera nnyo ekirooto ekyo n'olutangwa oba obuuka mu bbanga ng'olinga ekinyonyi ng'obuuka mu bbanga n'olwota olusinga osabira mu kirooto ekyo ng'oluusi waliwo abakugoba n'okisabiramu n'obuuka mu bbanga mbu Katonda yambuusiza mu bbanga namponya biki naye ng'ate gwe wasabye essaala gye wasabye nawe tewagitegedde. Ebyaddala ekyakuyambye kyabadde ki? Omwoyo guneeno ogwakibuuka gwe gubadde gukuloosa nga gukubuusa gukubanja gwina bye baagala okukuggyako. I'm telling you the truth. Nze ebigambo bino bye nkugamba baganda bange abalungi abampuliriza. Nze Mukama yasooka n'antwala mu Geyeena. Nedda kansookere gye kyatandikira. Nazaalibwa ne bangobe waka. I mean maama wange bamugobe waka nga ngenda okuzaalibwa kubanga nalimu enjawulo era njagala mbabuli abantu bonna oyina olutwe bakwogerako buli kigambo kyonna janguko ku rooko wezuule oyina olutwe sente ozikola zikuyita mu ngalo bakusibasiba njagala nnyo ababbi mujje lwansonga lwaki bagamba ebigambo bineeno byenjogera. Olaba nze we nalinga nkyali ku muto natandika okuyiganyizibwa nga nkyali mu lubuto. Maama wange bamukuba embooko, taata wange yamukalakata embooko ng'ali lubuto. That's why eyo ensonga lwaki nkyawa obusamize kubanga nze sisobola kukuba sweetheart wange sisobola mukuba. Lwaki? Kubanga nasembeza Kristo munda yange awantu wabeerawo eddembe. Ebikolwa bye tukola ebiseera ebisinga obungi bitusalirawo kinene nnyo ekyokubeera. Kakati baali bakuyiganyiza ki? Kubanga nalina ekyama ekikusike ng'okyali mu lubuto. Ng'akyali mu lubuto. Jjukira Katonda Bayibuli eyogera egamba ani yakibagamba? Anti tebakimanya myoyo giri myoyo kati awo obeera okyayiganyizibwa mu eyo. Bayibuli eyina we tugambira. Bayibuli eyina we tuweera amagezi ng'eyogerako wegambira nti nakumanya ng'okyali munda ya maama wo n'ekutuuma n'erinnya lyange Kango enjoga Byeri yajja by accident naye ate lyalina ensonga ye ensonga esumuludde abantu
yensonga etufudde kyetuli kubanga nze mbabuulire siganye sina byakola sinyinza bagamba ebyakola batya kikyotegeeza nti mulimu guli awo ate ku faamu gye watugamba faamu gyeri naye kati faamu sigala gitwala nga mulimu gwe buvunanyizibwa bwewalaba awo nebanetaaga kubeera nankoko meka esobola okulabirira famire gye walaba nyina okuba nga ndi mugazi nnyo okubeera nga nsobola olabirira obuweereza bwenda bibeerera naye abantu abo bazze wano ku Believers on the Local Ministries netwogerako eri obulamu bwabwe mukama wakuwa obunabbi n'obumuwa si buli ajja nti obunabbi abufunirawo naye waliwo ate birwawo naye ate birungi nnyo kubanga bibeerera naye ate katonda w'ebiro bino keri nti new world order eri activated ne mukama ali activated ebintu bye tebikyalwanga luli we twalinga tubeera kubanga katonda atumye ababaka be abaddala ddala omanye ekintu kyensinga okukyawa ate gwasinga okimpita okuteekako nabbi kango sikaagala naye akagamba ako saagala bwa nabbi nti kuvaddanga omuntu alaba ebintu ebiribaawo mu maaso bamuyita nabbi yes naye kati anti kati bakyonoona abafere kiringanga kati olaba waliwo ebintu nakyekyo kankayisemukko kati nga olubugo okimanyi nti olubugo ngoye z'abantu ez'ekiganda oba ezekina Uganda ngoye zaffe tuzambala naye kati ate olw'okubeera nti nno zikozesebwa eri mu balogo na mu kufiirwa na mu bafu twazesonyiwa naye ate wetumala okufa ffenna naawe kamwagayogera nange pasita gwe bawaana era we naafa bwe nti bagenda kunzinga mu mbugo bantwale abalokole namwe muzika mu mbugo tuziika mu mbugo lwaki zo temuzisabira mukola ki tuzisabira naye ekyo kyali awe ng'ovudde ku kyokusabira embugo ezo baganda bange bampuliriza olugolo nga luliko ki kati lwatwalibwa era nange sinze omu ku bantu abasapootinga embugo lwaki kubanga olutwamanya lugoye lwa mufu ate omulokole takolegana nabafu n'ezo ngoye zaffe twazambalanga anti kati waliwo ebintu byetuwaayo okimanyi nti ku mikolo gya Buganda gyonna okutandika ddala kabaka bambala mbugo era kwolwo tekale tekiba tekitiisa nnyo naye okimanyi nti nno nze ngaye nagaye sina sayidi nzi kabaka owange ali mu ggulu naye ate ab'ebyobuwanga bonna ekitankwatako tokinonooza lwaki nkinonooza toyagala miggo oli mugezi bayirawe mukama atuwa omwoyo w'amagezi era atuwa amagezi eno mu James mu kitabo kya James natugamba nti buli ayagala amagezi agansabe nange nagamuwa nga we nalabye seeka waffe oli bamuyisizaamu eggaali ate teyalumbaganya abana ab'ennamugongo bamuyisizaamu eggaali nga gwe woogambye nti ebitakwatako naye ate nze waliwo abamu besitya kuyisaamu ggaali aliwa ngani gwotatya kuyisaamu kubanga mbamanyi amazima gali kufula ab'eddembe amazima gali kufula ow'eddembe naye saagala ate oyogera amazima n'okubwa era nawe omaliriza ofuuse wa ddembe ate ng'okubiddwa osibiddwa era nawe omaliriza ofuuse wa ddembe kati kankubuulire bayibuli etubuulira mu kitabo ky'Ezeekeri 37 Ezeekeri 21 27 etugamba nti alituddiza emyaka egyaliibwa kalusejjera n'enzige lwaki agamba bw'atyo yakimanya nti waliwo ebiseera ebyokusibwa waliwo ebiseera ebyokukaaba n'ebiseera ebyokulaba ennaku n'ebiseera ebyo bibeera nga bituuseewo kyekirina otuyamba era katonda ebbanga lyogenda okwonoonera mu busibe obwo mukama atuuka n'alituddiza kyekyaleeta enzige yegamba bweti nti ndikivuunika okutuusa nyinikyo lwalikomawo ndikivuunika so n'ekyo tekirirabika nsomerako oluganda oba olumanyi tekiriba nate okutuusa nyinikyo lwalijja era ndikimuwa lwaki ngezaako okwogera bwe ntyo nti muno mubulamu mwetutambulira
tetekudde kubeera nga eva tuli mu kunyumirwa balina okutusiba kyobato ntegeeza ebiseera ebyo ebyeggaali olina okuyisibwamu eggaali naye wayisibwamu eggaali ne bakusiba emyaka 5 oba emyaka 2 anize basiba emyezi 7 emyezi 7 egyo mukama we nadda yanziriza buli kyange kye nalina okufuna myezi gineno kye namisinga banyabo ne basebo nakifuna era ndi magenda gange waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise